tubatumiddeko mwenna abeekuumira ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale The Divine. Ate era tubeebaliza ddala kyansusso okuba nga mukyekuumira ku mukutu gwaffe guno. Mwebale okwogera empeereza zaffe, mwebale okulikinga munnaffe omupya tukwaniriza ku mukutu guno. Awo tusomeseza ensonga z'obuwangwa n'ennono otuukidde osanze tuli mu birooto. Okay, beera ng'oteekayo ekirooto kyo wansi awo mu comment. Lunaku lwa leero tugenda kuba nga tutunuulira ensonga yammwe abazze nga muloota obugaali mu ngeri ez'enjawulo. Kale munnaffe gwenna alina ekibuuzo ku nsonga y'akagaali. Onaaba nga soogedde ku bubaka bwo ojja kuba nga obututerayo awo wansi mu comments, tujja kuba nga twongera okuba nga ensonga tukirambulula. Of course, muzikirize embanjulire omusomesa waffe. Hello. Oyo ye Nalongo Nalubaale era nga tumwebaliza ddala okuba nga atufiisiza akadde okulaba nga asomesa omwana wa Kintu n'Ennambi. Yasibyangu. Kaakati katutandike n'ono agamba nti aloota nga avuga eggaali Nalongo. Agamba nti buli wassaawo omutwe aloota nga avuga eggaali. Ono agamba nti ndoota abasajja ababeera nga ku bugaali. Sorry about that. Kati ono n'agamba nti ye aloota nga asibye ebidomola ku bugaali. Ate ono omulala Nalongo atugamba nti ndoota nga eggaali yange baginsibyeko. Ono aloota ettaala y'eggaali nga eyaka. Pum pum pum. Ono agamba ndoota eggaali nga neeweese ku ggaali. Ebigambo message ezimu ati ziri mu Luganda zino Nalongo. Nga omuntu yeeweese ku ggaali naye nga talaba muvuga. Kakati ngenda kuba nga tutandikira ku abo obeere nga otulungamya mu bubaka bwabwe nga abalala abalina ebibuuzo ku nsonga z'obugaali abayita nga obugaali bubakubye ekigo. Abataamanya kuba mu childhood zaffe abasinga baatufunira obugaali. Kakati ng'ovuga akagaali kasooka kukuba kigo. Okay. Kati ate awo mu baneiba ye nga waliwo bakafu obeera nga bakugulidde eggaali. Omanya ogenda mbeera n'emikwano mingi kubanga buli omu ayagala omuwemu kagaali kavugemu. Okay. Akunyuza ng'omugamba sigenda kuteeka kagaali kange. Okay. Eya. Ffe bityo ebintu bwe byateranga okubeera eby'obugaali. Simanyi oba nabyo byalina omulamwa. Naye kaakati mu bukulu ensonga z'obugaali zikomyewo okusumbuwa abantu. Osanga bataazivuga mu buto eggaali zikomyewo. Ate babeera bavuga maanyi ga kifuba. Maanyi ga kifuba. Olowooza ensonga ezo ogenda bwezitugamba Nalongo. Thank you so much. Okay. N'ensonyi Nalongo olwa opportunity eno era neebaza bajjajja olw'okutuwa obusobozi okubeera nga entaka era tukomawo nate era ne tukola obuweereza. Kino nno kirijjukirwa mu byafaayo era kirimanyibwa ebbanga ddene. Naffe twaweereza kubanga kiri ku record Nalongo. Kale nze Nalongo Nalubaale olwaleero tugenda kutunuulira obugaali. Ono agamba nti ye aloota nnyo ng'avuga eggaali. Ekyo kiba kitegeeza nti gwe munnange osamirira amayembe. Ekyo tekiriiko kubuuza. Ono ye agamba nti aloota nnyo abasajja nga bali ku ggaali era ebiseera ebisinga omusajja oyo aba ayambadde ekkanzu. Ensonga eba ya mizimu giba gikweraga. Eri ebirooto bino ebijja nga ekintu okiraba bulabi, ebiseera ebisinga ekyo tukitwale nti ebeera introduction part oba orientation, kwegamba bagezaako okukumanyiiza, bagezaako okulaga nti naffe gye tuli. Kati awo ekiddako baba bajja kutegeeza ate kye baagala. Okubeera nga eggaali oloota weeweese ng'etambula naye nga teriiko agivuga,
kiba kitegeeza nti emizimu gigenda kukwetendekera. Okay. Waliyo abantu ng'emizimu si gyo gye beetendekera? Buli muntu alina amutendeka. Okuloota ettaala y'eggaali ng'eyaka ng'ekwakiramu, oyo abeera jjajjaffe Kayizi nga yalina ky'akugamba, aba akumulisaako. Okay. Okuloota nga owulira kengere y'eggaali kiba kitegeeza nti jjajjaffe Kayizi akubanja ekide kye. Oba olina omugulira ekide ekyo kye banyeenye ekyo ekigira ng'era bw'olaba kengere bw'ekola. Okuloota nga eggaali yo bagibbye, munnange amayembe bagabba bulijjo, era olina okubeera omwegendereza ng'okola ensonga z'amayembe. Abayayi balisitula amayembe Naddala Nnaalongo, abantu b'obuulira ebirooto by'oloota, omuntu ajja kumanya nti oliko ejjembe eryo, ajje ayagale okwerondalondako mu ngeri y'okukubbako ejjembe. So bw'oba oloose ekirooto ng'ekyo ng'eggaali yo bagibbye, kiba kitegeeza munnange beera mwegendereza. Beera mwegendereza ani gw'okwasa ssente, beera mwegendereza ani gw'obuulira ebirooto byo, beera mwegendereza ani gw'okwata mu ngalo, ani akukwata mu mutwe. Ensonga ezo zonna nno nkulu tujja kuzoogerako mu ddaawo, naye kati katusooke tumalirize ebirooto bino tulabe ate byo nga tubaako bwe tubituusa. Ono agamba nti ye aloota nga ayina eggaali asibyeko ebidomola by'amazzi. Kale nno kino kiba kitegeeza nti wabaawo omukulu asindise amayembe gajje gakubanje ensuwa. Kale nno kiba kitegeeza nti yadde amayembe gakulaga nti gakubanja, naye ate waliwo agatumye. Kati langi y'ebidomola, omuwendo gw'ebidomola mwe tusobola okumanyira ani oyo asindise ensuwa ya ani asindise amayembe okuba nga gakubanja. Kale mu ngeri eyo ne tuba nga tusobola okwerwanako. Okuloota nga ovuga gaali n'ogwa kiba kitegeeza nti ensonga oziragajjaliddemu munnange. Toteekeddwa kugwa, oteekeddwa okuba nga ensonga ozikwata mu ngeri ya kintu kikulu osobole okuziggusa. Naye bw'onookola ng'ogwa ojja kufundikira ng'ofunye obuvune ate olwo ng'ensonga